emirambo n'egiba emirambo 10 oba 2 oba 5 oba 100 ekyamazima nsobola ogiyimiriramu ate nenkola ku gye nsobodde okukola kuba gyonna tosobola gikolako bw'omu kuba oba ojja kufa kuba bakooya abafu ekyamazima bakooyeza ddala oba weetaagawo ko obuyambi oba omufu omwo oyinza omumalako essaawa nnamba kati bw'obeera mu bafu nga 100 oba osuzeewo obusozi. Omufu gwe nasookera ddala okukolako ekyamazima sijja kulimba namukolako nga sinze akola ng'ebagamba situla omukono ekyamazima nga sikisobola omukwatanga akwata oba omwana. Omusajja anyumiza emboozi y'okubeera nga akwasaganya emirambo ono akola mu funeral service naye emboozi ye enyumidde abantu ab'enjawulo konze nange wano ku SMS Media kamukuleetereko osobole okulaba ki exactly abantu nga bano tebayitamu. Ffenna nsuubira twali tuwuliddeko ku story ya Kalipiromani omusajja ye akola mu kuziikuula emirambo then n'agiziika ewala bano okulilocatinga emirambo then akola ne ku ntaana talazo simanya bikoze bitya naye mainly n'okulilocatinga emirambo nti oba ettaka baliguze ye ng'ajjanga entaana eziriwo amagumbagumba obwo bonna obwasigalira ng'abukuŋŋaanya then ng'abitwala mu location yonna yonna gye babeera basazeewo okubeera nga gyalina okubeera nga abateeri. Kati ono ye akola mu funeral service emirambo nga tebannabeera nga bagiziika yagikolako omuntu ng'afudde olumuzingako katanda kwabadde olumuzingako ewaka gy'abadde nga bamutwala mu funeral service nga waabadde kati ye atandikirawo we bamugye ku kkubo kwa accident ye bamumuleetera then yamukolako tuukamu we batuuka ogamba nange tugende tukuba eriisa erisembayo ku mugenzi n'agenda mugenda ne mutunulako ne kulumya reaction gyakola ng'atunudde ku mulambo ono yagikolako tuuka okwo naye alina ekintu kyayogedde agambye paka kati talierabira mulambo gwe yasembayo okubeera ng'akola omulambo ogwo paka kati mbongo obwo mweguli tegulivaamu yeno emboozi ye kamusawo subscribe nga nukwesement media tujja kola mu missing updates naddala ngazi sofa katuwulize ku biki byasobodde okubeera nga atukola. Emirambo n'egiba emirambo 10 oba 2 oba 5 oba 100 ekyamazima nsobola ogiyimiriramu ate nenkola ku gye nsobodde okukola kuba gyonna tosobola gikolako bw'omu kuba oba ojja kufa kuba bakooya abafu ekyamazima bakooyeza ddala oba weetaagawo ko obuyambi oba omufu omwo oyinza omumalako essaawa nnamba kati bw'obeera mu bafu nga 100 oba osuzeewo obusozi. Omufu gwe nasookera ddala okukolako ekyamazima sijja kulimba namukolako nga sinze akola ng'ebagamba situla omukono ekyamazima nga sikisobola omukwatanga akwata oba omwana kwegamba ekintu ekyo kyambeerera nnyo kizibu okubanga nkola mu bafu nti ekyamazima omufu yasooka experience yange yali nzibu nnyo ekyamazima yantiisa ndowooza ne mu memory yange tavangamu era nkyamumanyi ne bwe yali afaanana kyekyamazima experience yasooka natya nnyo n'ensonga endala emu yange teyali nti nno nzije nkole mu bafu oba kukola ku mokyale kwalinga kugenda kuziika oba kusitula bagenzi mu kofini betwandiise ba pallbearers naye neesanga nga akasente ate akali eri katonoko akasente akali eri katonoko neesanga nga ate nkoze eki nziza okukola ku mokyale okubakolerako ddala balongoosa kwegamba ekifo kino kwega kituleetera okutya nga ekifo oba kikyafu n'oteekawo omuntu n'avundirawo oba amazima oba ojja kutya naye ekifo kino nga boolaba obuyonjo bwakyo sobola okubeeramu ne ku munaana ogw'ekiro n'entreatinga abantu aba bagenda bakeera ku makya essebo sizinaawo kyentya n'ekimu. Obugumu bwonna oba obugyewa? Obugumu kwegamba mu ntandikwa wabeerangawo okutya kati okutya okwo mu ntandikwa tebyali byangu naye nga bw'ojja omanyira omulimu okutya kugira ne kukuvaako n'okufuna nightmares zajjanga at first
naye ekituleetera okutya tusitowaringa ebintu mu mutwe gwaffe bye tulabye. Kwegamba nga buno bwe naakola ku muntu ono oyinza okuddamu okumbuuza nti omuntu bw'ati ne bw'ati ne bw'ati wamulabye, ng'amazima namulabye naye nga sisobola mu describinga kuba mba simusitowarinze mu mayindi yange. Essebo bantu ki abanene b'ogamba nti ono bantu ki abanene b'oyinza okuba nga bojjukira bewakolako mu kifo kino? Abantu abanene nzijukira Eke, nenzijukira gavana, nenzijukira bishopu Nkoyoyo, nenzijukira Mwami Nsibambi, bebo mukama wange, nenzijukira ne Mufuti Muzaata. Essebo abantu bebo sebo benzijukira. Wano mazeewo ebbanga ddene naye sirabangako muntu nti nno musezi, era simulabangako, simanyi na musezi bwafaanana, simulabangako ku mokyale. Mbawulira bagamba babeera mu byalo, osanga ku kibuga tekubeera basezi, saa babeera mu byalo. Omulimu gwange entandikwa y'okukolera ddala ku bafu, ekyamazima kyali nti natandikira ku kiseera kyali kya bomu ezaakubibwa abantu e Lugogo erinnya ndyerabidde. Kwegamba bomu zaakuba ebifo biringa bya mirundi 3 wano mu Uganda. Kwegamba we natandikira okukolera ku bafu. Ekyamazima natya nnyo ebiseera ebyo twakolanga ku bafu, naye nga mu mmotoka mubeeramu abantu 2. Kati nze natuula mabega n'omufu omu nga dereva yavuga nze. Kwegamba engeri gye baali bakubiddwe yakuba ekinnya omukono ne gubuukamu, ne mpulira nga amazima emirembe gimpeddeko. Newe nabeeranga mu nnyumba ng'amazima nga amasannyalaze tegaliiko, nga ndabanga omuntu ali awo ayimiridde awo era nga ntiira ddala. Nafunanga ne nightmares, naye through experience byonna byagenda bivaawo n'okutya ne kuvanga kugenze. Kwegamba abantu abandaba mu ntandikwa abantu bantyanga, ng'era bagamba omwana wa gundi akola ku bafu, omwana wa gundi akola ku bafu. Naye bagenda okulaba ndowooza ng'abafu bampadde kasente, ng'ate nze sisaba sikola ki, nga balaba abafu bafunyemu ssente. Kwegamba nabo bennyini ate bali abaagiranga nti omwana wa gundi, ate bo bennyini batandika okugamba omwana wange tosobola mufunirawo mulimu eyo. Naye nga ekyamazima ekyintu ky'okukola mu bafu nze nkyonyumirizaamu. Omugaso gw'eno minzaani bwe tuba tukola postmortem, buli organ gye tujja mu muntu tugipima ne tumanya nti kidini y'omuntu ono ezitowa bweti, right kidney ne left kidney. Kwegamba gwe wali tubiwandiika, kwegamba ne tumanya nti brain y'omuntu ono yo ezitowa bweti. Buli kintu kye tujja mu muntu tukimala ne tukiweyinga n'eno minzaani. Essebo kyekyo gwe mugaso gwa minzaani eno. Kwegamba we tuba tukola postmortem, buli muntu yenna tetwenkanankana. Nyinza okuba nga left kidney yange ng'ezitowa nnyo okusinga ku yiyo. Kwegamba ogenda okufulumya ripooti eyo ng'eraga nti omuntu ono yabadde bw'ati ne bw'ati ne bw'ati.